ensonga z'okuwandiisa ekibiina ekijja ekigenda okutandikibwawo bannakibiina ki Forum for Democratic Change ekiwayi ky'e Katonga zandifuukaganya nange aganywebwa omuwangaazi nga kino kyawalirizza bano abakulembera Elias Lukwago okusalako ekitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda okufuna okuddibwamu. Bano okwolekera kakiiko basimbudde ku yafeesi zaabwe ezisangibwa ku luguudo lwa Katonga wabula nga waliwo n'abakuumaddembe ababadde bayiiriddwa okubaliraana. Bano olubadde okutuuka ku kitebe ky'ebyokulonda obwanga basoose kubooleka n'akulira eby'empuliziganya mu kakiiko kano Paulo Bukenya era balabiddwako mu kafubo nga bamusoya akajojijoji w'ebibuuzo. So, do you advise we come back tomorrow? I think we have a liaison person, we have contacts, you will be getting back to you. I don't know if you can wait from here. Lord Chair said the chair is uncomfortable. But it's more than a month How since would we you then go ahead started. to register when you don't have clearances? Kindly You know that. don't lead us into temptations. I'm not a tempter. I'm not a tempter. Okusinziira ku ssenkagali w'abano ow'ekiseera Ssaalongo Elias Lukwago, enteekateeka z'okusisinkana abakulu zigudde butaka era alaze obutali bumativu. Kyennyamiza mu Electoral Commission nti wasobola okubeera wano nga tewaliiwo komishona yenna ku Monday morning. Ekyo si kituufu. Ate ekyokubiri, ekitongole ekitegeka okulonda nga era okulonda okwo kulina okuba kw'amazima n'obwenkanya okusinziira ku ssemateeka bumutandika okulimba ne ku buntu obutono kiraga ekifaananyi ekinene. Butandika okweka vice chairperson n'omukweka nga toyagala mutulaga kakati okakasoote eggwanga nti onoosobola okulangirira ebivudde mu kalulu eby'amazima n'obwenkanya. Wano wasinzidde n'ategeeza nti tebagenda kubeera mu jjangu okwekule buli kadde wabula akakiiko kaveeyo kababulire olunaku ensonga zaabwe tezigenda okukolebwako. Ebbanga kuba tutuuse ne tumuga kale totuwana lunaku lwe mugenda kutuula ne lumu n'atuddamu tubuulire tukomewo mu wiiki 2 mu wiiki emu tukomewo ddi ng'alina arrogance eri gy'otannalaba ayogeza malala bw'abuukabuuka namu bw'ati bw'abuukabuuka mu bwawulire kwegamba ebintu ebyo biragira ddala ekifaananyi nti balina agenda ndala bo gye batambuza. Kyokka yeerayiridde obutadda amabega era nti baakuteeka buli kimu mu nkola nga singa akakiiko tekanguya ku nsonga zaabwe baakuddayo na nkuba mpya. Naye naffe tumaliridde twagala obbakakasa tumaliridde lwali tutandiseeko butandise olugendo oluwanvu tutandise ku lugendo. Ye Paulo Bukenya agamba nti kituufu baafuna obubaka okuva mu bantu bano era ensonga zaabwe ziri mu kukolebwako n'abasaba okugumiikiriza. Bannaffe bano baatuwandiikira ebbaluwa nga balina ensonga ze batutegezaako era ebbaluwa twagifuna ekyo so tujja kuba nga tubasinkana mpozi oba n'okubawandiikira mu butongole kuba ebbaluwa yaabwe twagifuna ate era gye emitendera egiyitibwamu. Bw'atuuse ku nsonga ya leero obutakolebwako agamba nti tebaategedde nti banajja ate n'abakozi abalala basanze tebaliiwo nga babakanye dda n'emirimu emirala. Leero bazze wano naye nga tuli betegefu kubasinkana kuba tetuliiwo tuli mu field tulina emirimu egy'enjawulo egigenda mu maaso. Bannakatonga bano okwekumamu ogutaaka babadde batuukiriza okulabula kwabwe kwe baakola sabbiiti ewedde ku nsonga z'okuwandiisa ekibiina kyabwe People's Front for Freedom wabula omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi mu kwogerako naffe olunaku olwokuna sabbiiti ewedde bano yabalabula. Constitution egamba nti tekajja kutiisatiisibwa. Nze Emmanuel Bukenya ku Lwagudde TV agaguddewo ku ssaawa emu.